5 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2025 mbakulisaayo ababadde mu Valentine ffe mwatugoba mu Valentine zammwe naffe ne tuzivaamu era sina muntu gwe nayagaliza Valentine kasita mwatugobyemu ab'ebiwalaata nange ne nzivaamu manyize nnyina entondo zange kasita ngoba mu kintu nga nkireka Seeka yabuuza lwaki ogendayo nga tebakuyise lwaki mugendayo Seeka yabuuza lwaki mugendayo nga tebabayise Valentine zammwe nazibalekedde naye nange gwe nalaba mu meefu gajja kundaba katulinde independence ate ogw'ekumi guluddewo gundi okutuuka 9 October si ekyo nkukwate ng'olina enviiri ku mutwe ng'okuza ameefu gojja tubuulira olwaleero mu kigambo kya Katonda mu Bayibuli tugenda mu Petero ekyokubiri 2 Peter chapter 1 from verse 1 to verse 21 kitegeeza chapter 1 yonna tugenda gisoma erina ennyiriri 21 leero ngenda kusomesa ku kweyongera mu struggle eno struggle tetwetuma era bw'oba omanyi nti oli wano mu struggle mbw'oyisa budde otwaliriza kyeyo struggle giveemu wano struggle weetuuse tetukyali awo kwegalira abantu bambi mujje mu struggle kuyitibwa bannayuganda ffenna twayitibwa okununula Uganda bw'oba oli mu struggle ng'olina ekirala kyonoonyaamu bambi weeraba oli wakyamu bw'oba oli mu struggle ng'oli mu kuyitibwa gwe twagala gwe beerawo kankulire bw'oba oyagala okumanya nti nno wayitibwa mu struggle erina weetuuka n'owulira ng'ekukutte ng'olaba tomuuvinga n'ogamba leka mbiveemu oba wakabivaamu n'obiddamu tosobola kwebaka n'ogamba leka mbiveemu sibiddamu nze bintamye ono Museveni si wakugenda kakati labayo tetulina gye tweyongera kakati laba Museveni akoze bw'ati n'ogamba leka mbiveeko leka nzijeko essimu ne webaka n'ogamba obivuddemu otulo tuba tetulina kutwala n'ogamba naye kozi Kyagulanyi yabadde Masaka oba bannanga ayise bulungi mu Luwera kale leka ndabeko ekyo kyokka kandabe baba Kyagulanyi atuuse maama laba abantu maama bw'oba oli bw'otyo nga teweebaka nga tolabye kiri Uganda ng'owulira n'emmere ekulema oli mu kuyitibwa gwe nziza okwogera naawe ng'obivaamu ku ssaawa 4 zigenda okwera 4 n'eddakiika 5 ng'obirimu oba oli awo n'olaba gwe bakubye omutwe ne bagobejjula bana struggle tumazeewo nze mbivuddemu oba wakabivaamu ku 6:15 6:17 n'obiddamu naye ono omwana gwe bakubye omutwe oba yafudde kandaba omwana bamutunze naye ajja kuba bulungi ndeke walumbuye ndabo balumbuye leero ayogedde kikandabe bw'oba oli mu mbeera bwetyo oli mu kuyitibwa nze mbivuddemu n'obiddamu nga tewali akuyise nze sikyabiddamu ogenda okwekanga ng'ate obirimu oba ate SP leero yayogedde kikandabe bw'oba oli mu eyo embeera oli mu kuyitibwa gwe nziza okwogera naawe kati kitegeeza njogera ne bannayuganda mwenna ab'enkyukakyuka nzize okubawa amagezi ne tips ezibongerayo mu struggle otegedde nga bwe tubanja accountability 2 Peter chapter 1 from verse 1 to verse 21 kati awo mwenna abali wano ebyo bye mubeeramu nze mbivuddemu sibiddamu kubanga omutima gunumira bwereere omutima gunuma baba na Uganda balinga abatalaba kakati laba mbivuddemu ate oba wakabivaamu n'ogamba laba ekyabadde ku kitebe bannaabe tabafutu soja baffe bannaabe naye mukimanyi tugenda kujjako Museveni Museveni tugenda mujjako ate nkya ogundi obudde olukya omusajja amaze n'okutwala Congo era kati katutte Congo ffenna atumaze era kati atumaze kuba kati ne Congo gye tubadde twesiga nayo bagitutte era ye Museveni yalina abazungu bannaddiini bonna balidde ebisiyaga abamazeeyo era Museveni waali nze mbivuddemu ate olumala n'okuba essimu gwe olabye ekibadde ku kitebe abaana obalabye Museveni tumulina gwe njogera naawe leero kale tugenze mu program UK twagala okubeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala ab'e UK nno muzuukuse mutandise okukola ekintu
UK muzukuke tunabuliranga Bible gamba nabuliranga enjiri nga ntandika nabe waffe tubulire enjiri nga tutandika nabe waffe mayiga teka wansidda mulagenda ezembuza lwaki abantu abakoze muga lwaki abantu abakola ne Museveni mwagala nnyo obuyinza nga ne bemuweereza ne bwe babagamba nti bannaye temuvaawo mayiga alemedde Mengo Mpuuga yalemera obwa commissioner Museveni yalemera Entebbe mwenna twabajjako wabula mufuba nnyo okufuba okulaba nga mwagala tuba respecting naye nga bwe muliwo ku mpaka owadda mula ageremedde owa commissioner ageremedde commissioner alemedde commission eremedde commissioner kyokka ffe abamuteekayo tumugamba vaayo wabula tavaayo atwogerera ebisongovu kyokka buli waatuuka ne commissioner wa NUP atuuse kyokka atwogerera mafuukuule Mayiga alemedde Mengo abeyuke bagenda kujja Mengo Mayiga kubuulira ate ne US ejja kasita twetikudde ekibulangiti kya structures z'aba leaders abo simanyi diaspora leaders mugenda tuwulira tugenda kusulanga ku nguudo za diaspora Museveni must go so wamayuke mwebali nnyo mwebaliri ddala mbadde nyina amaloboozi gengendo bakubira wano naye kanindeko enkya kubanga mulimu amannya kyensinga okwagala okuprotectinga zibeera sources zange bwe mba nfunye information awantu wonna najja olunaku lumu ne mbagamba nti Museveni n'Abachina bayonoona embeera y'obudde mu Uganda ne batwokesa omusana nga bakigenderedde ne mulowooza nnimba lwe nakyogera mwena mwaseka muwulira wabula bannayoona omwana atugambye embuno Museveni agaana enkuba okutonya e Uganda omwana agambye omusana guva ku Museveni genda mu Lwera gye balimu omuceere eruka ya Lwera genda obuuza abantu abali mu Lwera lwaki enkuba tetonya Abachina abalimawo omuceere enkuba bwekwata balinnyisa drone waggulu mu bire oli ye yagiyise ennyonyi eringa miigi erinnya waggulu n'efuukuula ebire byonna n'ebigoba enkuba n'etatonya bo kye baagala balime mu musana bo babeere nga be baleeta ebikungulwa mu sizoni lwakuba omwana eyalipotinze yataddemu amannya atola okuprotectinga amannya sigenda bakubira magundi maloboozi gano naye njagala kuba babadde bannoonya ne bampa information eno lwakuba yataddemu amannya so sigenda okutuusa nga mmaze omugamba naye genda mu Lwera obuuza abantu b'omu Lwera Abachina we balimu omuceere buli enkuba lwetonya balinnyisa drone negera nefuukuula ebire wonna enkuba negigobawo bo baagala musana bamala kukungula enkuba n'eryoka etonya njagala ogendeyo mu Lwera njagala mba assignment zange nga musikola genda mu Lwera obabuuze lwaki enkuba tetonya okomewo gy'otubuulire ku Friday tubeera n'amasimu wano owulidde obabuuze wano waliwo ennyonyi miigi kuba oli yagiyise miigi drone babuuze waliwo miigi efuukuula enkuba n'etatonya eyo nvuddeyo naze ne mbagamba ku nsonga z'Abanyarwanda ze bagamba nti basobola okutwala Africa nga tebakubye mundu nga tebagize wabula bongere okusaturatinga n'okusaasaanya abawala baabwe kubanga bamaanyi nnyo okusinga atirale era waliwo ba president bangi ensonga lwaki Kongo eri bwetyo maama wa Kabila Junior abadde president wa Kongo maama we Mutuusi Omunyarwanda muganda wa Jeno Kabarebe owe Rwanda era oyo omulenzi John Kisimanyani Kabila yasinze okutabangula Kongo kubanga alina olusaayo olutuusi ayita Kabarebe kojja president wa Mozambique alina omukazi omutuusi Omunyarwanda Mozambique president wa Equatorial Guinea si Equatorial Guinea waliwo ba president nga mukaaga mu Uganda abalina abakazi Abanyarwanda so ebintu bino bye tubagamba ebyakabano bintu bituufu kati bannayuganda Mukama atuwadde ekisa ekibimanya muzuukuke twerwaneko nabagambyeko ku nsonga aka video sinaba kabaterayo naye ngenda kabaterayo nababuuliddeko ku nsonga ya Museveni gye yakola oku phasing out nga eliminatinga
nga aleta Muhozi project mu ggwanga Uganda nga bipulaninga okubireeta n'atuttira ba warriors bonna abali ab'amaanyi mu ggwanga Uganda n'atta bannabyabufuzi abali ab'amaanyi mu ggwanga Uganda kuba Museveni abadde alingira wala abadde abeera ne opposition nga gugwe n'abeera ne bannaddiini nga babe n'abeera na buli kimu nga kike kati ng'abeera settled n'alowooza emyaka 2 3 10 mu maaso. So bino ebintu mwe mubiraba ng'ebyokusaaga naye njagala olabe ogundi olabe mu myaka gya 90s we nabagambye nti yaleeta olutalo lwa Congo n'olweggulu n'olwa Acholi okutta aba warriors bonna abaali threat gyali abaali badde badifyinga bi project bye wano nga Muhozi project etandika nga batandise okulikulutinga bwe biti bwe byali oyo omulaba gwakutte mu ngalo oyo w'ebi uniform ye Muzeeyi Sabiti bali ba passing out olwo amaze okutta aba warriors atandise okulikulutinga ba yes man abanaabeerawo nga Museveni bw'anyampa nga bo bayitaba wanji Muzeeyi ompise mbadde nyampa kati be bali mu gavumenti ya Museveni kibeera kitudde no kinyampa wanji Muzeeyi ompise nyampye bunyampi omulabye Muzeeyi Sabiti omulabye Muzeeyi Sabiti oyo yali assistant IGP omulaba ng'agira passing out omulabye kati yuno wano omulabye Muzeeyi Sabiti omulabye nga bamaze okutaba warriors bonna bamaze okumalamu abagezi kati Museveni olunyampa nga muhoza nga Muzeeyi ajadduka wanje Muzeeyi ompise nadda mbadde neetawuluza olubuto lunuma nanywedde obusera omulabye kati awo wetuli mumubiyite ebyokusaaga mumubiyite ebyokusaaga golowooza ki alonda Nabbanja Museveni olunyampa nga Nabbanja ajja wanje Muzeeyi ompise nedda Nabbanja addayo webake mbadde nyampa teri kirala eyo ye cabinet gyalina abo be bajje no balina teri kirala naye abo bagenza okujja nga Uganda Museveni asse abamaje asse UPDF kuba yali talina wayiza bakuŋŋaanyiriza battira abalala battidde Somalia buli gwe bazuulamu amagezi gwe baweereze Somalia nga babisalako nga babikubirayo olutalo lwa Koni Congo ne Somalia biriwo kumalawo abantu abalina omutima gw'eggwanga batulekere bano ba Muzeeyi Sabiti abayita b'ebinyampo diyo n'ekinyampo gundi Museveni yatusomesa ekinyampo what is ekinyampo si yakitusomesa wabula mugenda kugamba mbuno nze njogedde obubi genda onoonye vidiyo eyo nga Museveni yatusomesa what is ekinyampo ekinyampo is what gundi ya assignment enkya mujje nga mugimanyi yagamba is from the southern part of the body leba nakasajja ka Museveni omulabye ekyo kinyampo kinyini ekyo kyolabaawo ekyo omulabye kati omulabye kati ffe tutandise okwetendekera abaffe tuyina abaffe ku kitebe ate mutusenikirako ebinnyo abaana bagenda batta ngani abatta ono ye nga teyafa okay eyo nvuddeyo eyo ye Muhozi project leero mbadde njogera n'ab'e Rwanda bannayuganda mwetegekere credit crunch bannange mumanyi kye bayita credit crunch mwawulirako ku credit crunch 20 mwali baana bataba mwaite munazaalibwa 2009 ndowooza 2010 around there twawulirako ekigambo kye bayita credit crunch eri Rwanda wano ne Uganda tennaba kujja naye ejja naye Rwanda Kagame yabagambye ke bageza ne basinika ebinnyo ku radio ne ku TV Rwanda buli kintu kirinnye oluvannyuma lwa problems eziri Congo gye babadde bajja economy 28 ono wa myaka gyange tata Katongole Muzeeyi Katongole goli wamma 28 wulira
anti nyina kyembadde nzijukirako ebiseera ebyo nali nvuga mmere ebiseera ebyo nali nvuga mmere ku Garden City mukama kanzirike nali nvuga mmere ku Garden City emisana akawungezi nga ndi ku New Vision kale kanzirike ebintu bigenda okulinnya mu Uganda byalinnye e Rwanda ekiri e Rwanda naye teri kwogera kigambo neki kubanga oluseke babadde balusimbye Kongo kati oluseke lwazibikidde mugenda kuwulira mujjukiranga Kagame yeewolera mu 7 sente mu bazungu nga balino zizaayo kati bonna credit crunch ebakutte Uganda ne Rwanda babasazeeko supply zonna mugenda kuwulira Kagame bwabanja mu 7 sente yamwewolera omusimbi omuyitirivu ennyo mu bazungu naye jjukira bateesa muwa mwanyiza mmwe era mwanyiza mmwe zonna ze mulima mu Uganda mwanyiza Kagame zigenda Rwanda kyovola beekyuma kiri ntungamu bwe ziva wali entungamu ne ziyingira Rwanda ne bazi packaging branding and packaging ne ba branding ne ba packaging ko Rwanda ne zifuluma bo ne bali omusimbi kati mwe mutalwanira mmwe mugenda Kagame agenda kuba Museveni sasi mu kabina nga amubanje sente zeze yamwewolera mu bazungu kati sike neyo nayo nvuddeyo kanziruka emisinde waliwo akatwano kenjagala okuyogerako wano katono ebintu bino bibaddewo ne mu byobufuzi nga batulimba bwe batyo kiringa ekitali ku mulamwa naye munzikirize enkireete byabadde eggulo mu Valentine Mama Fina mujjukira bwe najja ne mbagamba nti Mama Fina si yazaala Fina mujjukira nga nkibagamba mujjukira nga mbagamba nti Mama Fina talina mwana mu nsi naye mumanyi nti bannayuganda mumanyi nti Mama Fina alina omwana mu nsi mumanyi nti Abanyarwanda babadde batulimba ebintu bingi mwalabye Mama Fina ebintu bye yatugambye ku Valentine alina Haji gwabadde naye bbaawo okuva ku myaka 14 we yamukwanda myaka 14 ne batambula bonna paka ku Valentine yeggulu kati Haji yazaala Fina Haji ye yatuuma erinnya Fina mwana wani mbu balina n'omwana ow'emyaka mbu omugalanda wa myaka 16 yani omugalanda wammwe yani Fina adda kwani oba ani adda ku Fina ani yalalabye ku Fina gwaddako oba ani amanyi adda ku Fina Abanyarwanda ne sawa yakubambula mu buli kintu kyonna kye mukola Mama Fina yayogedde bwati Mama Fina zo ku kawera liikirire jangu wano ku program Mama Fina yatugambye ati myaka 14 tutambudde emyaka tuzadde abaana bakuze mwala afa asemba yali myaka 16 kati okitegeera Haji ndoza temulabangako mu mawulire tata w'abaana bange si muntu wa mawulire obudde bwe yamanyi byapa amanyi bya sente byamanyi si muntu wa mawulire so nebaza Katonda yakumira mu mbeera yonna mu Valentine ne mulemera munyiza ku Mande ne munyiza olwokubiri ne munyiza olwokusatu nyiza n'okuva wano ne munyiza naye nebaza Katonda nti Haji tangambangako nti weetonde ate Haji talabangako nti munyiziza waddenga munyiza every time amanyi kibebi kye kinamutebi kye tonkwatisa kwasibwa yakingulidde abakadde tuve mu Valentine z'abaana Haji ebaga ne kamera nga tali muki ye muntu awali obuzibu bwonna wagamba nti ani taanu wange Haji taanu wange kagwake kagutonye Haji niwe kwa kuyingira mmagwa ng'alwanira Mama Fina ekyakikola talwanira ne Mama Fina alwanira na mutebi oli gwamanyi w'ekyabazaala buli anti oli omwana omuto oli gwe yabeera naye okitegeera so mulaavu bamukwano okusomezebwa kungi kubeeramu enjuyi zembi ezo omukyala yanyiziza oba omwami yanyiziza naye ekiriwo ani asonyiwa kati njagala okubuuza ffe be babuulira ffe basiru Mama Fina ye musiru Haji ye musiru oba omugenzi Kigundu ye yafiira mu kabenje kabyayo kya kugamba Mama Fina tulabira ddala ffe tuli basiru banyumiza tuli basiru tetumanyi tetubadde okugoberera oba twerabira mangu nobeera ne bbaawo okuva ku myaka 14 okuva ekyabazaala paka kati nga temwawukanangako kakati ffe basiru
oba Kigundu ye yafira mu kabenje kabyayo kya njagala okumanya ku Fenani musiru mama Fina ye musiru oba bino mama Fina bijjukira kati Haji gwe musiru Facebook lero mmwe munalaba video mmwe nabibatereddeyo mugende mu binoonye kale His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bafutu soja ensonga zaabwe zikyatambula nnyo yaze n'alambula parade ku lunaku lw'amazaalibwa bikyayogerwa ebintu bingi nnyo abasinga otuwa amagezi ate nga si baffe simanyi lwaki ate be basinga otuwa amagezi kati olwaliro ngenda kiwunzika bwe nti Bannayuganda tetubangako basiru Bannayuganda tuli bantu bagezi ekintu ekyakoleddwa ku kitebe kya Nuupu bakyogerako ng'ekiri ennyo era ekigenda okumalawo ensi Uganda njagala mbaleetere scenario zino bbiri mutubulondereko ku zombi eriwo esinga okuba ey'obulabe era lwaki kiriwo ekiti bulijjo tubagamba nti revolution eno etambula eringa etambula empola Mukama yatugamba 2022 katono eggwanga ngenda ddibawa ekyo Mukama yakitugamba katono eggwanga ngenda ddibawa mwe musigale nga mutambula mu ddungu mukole bye mulina okukola nga bwe mutambula nga bwe muzaala muzaale mwale mweyongere okukuguka nze ngenda bbawa eggwanga lino era ne bateekawo institute ku Nuupu abaana basoma emisana n'ekiro katono nga beeteekerateekera eggwanga odditwala twakera ku makya ne tubeera mu ggwanga Uganda nabagamba nti Museveni bwe tumala okumuggyako volume muted no volume etambula checking esimu yo wama temuwulira ku Facebook temuwulira volume clear okay wulira nabagamba Museveni tugenze tumunyiga mu revolution nga tumwongerayo tumuteeka mu kasonda naye buli kye tumusuuza yefuula okubanga tekirina makulu era n'akitwerabiza ne bakifuula rubbish saate nga tuteeka okucelebrating ebintu levels ze tutuuseeko kubanga revolution yaffe egenda ezimba egenda egejja jukira buli bwe twongera okuoccupyinga buli bwe twongera okubaako kye tutwala oba kye tumusuuza yaba ayina kyaluuzinga naye Museveni buli lwaluuzinga afuba okutulaga nti tewali kye tututte mu revolution muno era afuba okulaba nti tewali kikoleddwa era olumu bwe mugezako mutandika okwevaluatinga mwerabanga abatalina kye mukoze ate nga tutambudde olugendo lunene akasigaddeyo ke katono kati labayo ene ensonga najiri wakati bulijjo bagamba nti najiri wakati oba mwandabayo naye nga najiri wakati mu ngeri emu oba endala twakera ku makya mu ggwanga ne tuzindibwa drones mu ggwanga Uganda drone nga zisomba abantu ziwamba abantu batokyalinga abantu abamu babatta tebaddangamu kulabika abalala babulira ddala abalala balemala abalala bakomawo teboogera kigambo n'eki ne muvaamu abamu abajja ne boogera bye baalaba ku sayidi ez'enjawulo Mwesigwa najja ne muwerekerako ku Ministry of Defense ne tugende wa Kulaije ne tugamba Kulaije ne UPDF nga batudde wali de wakiki Kulaije Ministry of Defense ne tubagamba tuzudde omuntu ngawo wonna mu parliament bagamba tetumanya awamba abantu kiri ku ansadi ya parliament nti government yeegana temanyi bawamba abantu negamba wabuli genda kola okunonyereza nga ku ansadi kyagendako mu ddoboozi lya General David Muhoozi former CDF Minister of Internal Affairs nagamba tetumanyi bawamba abantu naye tukola buli ekisoboka okulaba ani awamba abantu nensitula Mwesigwa ne tugenda ku Ministry of Defense ne tuwaaba nga tuzudde abantu abaatwokya nange banjo kyali ne bere kula kuba siyagala ddiraga banjo kya wano na wano ne tugamba abasirikale ba UPDF ku Ministry of Defense ne tubagamba abatwokya tubamanyi twabalaba
Kyagulanyi Ssentamu, Lubongoya, Ssenyonyi ne Waiswa Mufumbiro. Mu maaso g'abannamawulire ne tubawaabira tubagamba bali mu drone nga bayina emmundu. Gavumenti yakola ki? Mwesigwa bwe yawaabira Kyagulanyi Ssentamu ne ngamba Museveni genda okwate Kyagulanyi ng'obudde bukyali. Bw'otamukwata ne tukizuula nti yakusinga amaanyi. Kati bwe mubanga mwamutya ne mulemerwa nga tubabulidde alina drone ezituwamba, alina n'emmundu ne mugaana omukwata. Kakati ffe twegatte ku abanafu oba twegatte ku oli ow'amaanyi. Nabagamba Museveni bwe yasinga Obote ebiseera ebyo. Abantu nga tebasinga Obote tasobola balwanirira. Abantu beegatta ku Museveni. Museveni bw'olemu okukwata abantu abatooca nga tubakubuulidde amannya nga nze mujulizi number 1. Nze ne Mwesigwa. Twakubuulira ne tukugamba. Juzi Ssanya n'ava mu komera n'agamba kituufu. Kyagulanyi yatugamba twoche abasirikale ne tubocha ne tufa nabo. Tulina n'emmundu. Tulina ebyokulwanyisa. Tulina tanka. Ssanya nobeera nga tosobola kukwata ku Kyagulanyi. Kati ffe twegatte ku gwe omunafu oba twegatte ku Kyagulanyi ow'amaanyi atakwatibwako. Omusajja mu abamu temwamulabako bali bamuyita Agura Awori. The late. Yali omu ku opposition ab'amaanyi mu ggwanga Uganda. Olunaku lwacha ne bamwanjula nti yegase ku gavumenti ya Museveni. Wabula mu sipiiki ye gye yawa. Omanyi gwe kye bayita sipiiki? Mu sipiiki gye yawa yagamba bw'ati. If you can't defeat them, join them. Kakati gwe Museveni yagala tukwegatteko nga Kyagulanyi bw'atooca paasi tagambwako. Okimanyi nti Kyagulanyi yatooca yatusomba mu drone. Bwe twawaaba nga tuleese n'obujulizi wakola ki? Twegatte ku gwe omunafu oba twegatte ku oli ow'amaanyi. Kati ku bibiri kiki ekinene? Kyagulanyi yatwoca mu drone obujulizi ne bujja ne mutamugambako. Ne Kyagulanyi gwe ayina bafutu soja bali ab'amagye abakambwe ennyo. Ku byombi kiki ekisinga okuba eky'obulabe ennyo mu ggwanga Uganda mulyoke mutembeete kino eky'abafutu soja ababadde mu kuyimba ennyimba zaabwe. Era bakoze ki? At is attention n'abaana ba primary babikola. Lwaki kibatiisa nnyo? Kubanga ku PE kuwetana bana kakayimba nkerabidde tuddayo okwesimba. At is attention at is lwaki ekya Nuupu kyagenze wala? Lwaki ekya Nuupu kyagenze wala? Lwaki sirabangako ku baana ba Nasale be mukwata ne mugamba bana abaana bakoze at is attention? Kati bwe twakizuula nti you can't defeat Bobi Wine, let us join him. Yes, kuba abaana beekubira enduulu nga balumiriza nti Kyagulanyi yatwoca paasi. Museveni wakola ki? Police wakola ki? Minister of Defense wakola ki? Kati ffe twegatte kumu abanafu. Twegatte kumu abanafu. Oli atwoce. Anti atwoca kumwegattako katumwegatteko. Nkugambye bali nalabyeko gundi bwanika ng'agira ayogera. Mulaba Lubongo yanga bwe yataasiza omusajja Mbega n'amutaasa n'amugjawo n'amukwasa polisi oyo. Naye gwe bwaniko ina magezi mutwe wabadde oyagala ku kitebe kya Nuupu bakole ki? Era mubeera mubaleeseewo babakubire ku kitebe kya Nuupu gundi batirewo omuntu. Kuba mumanyi tuli bakambwe tuli banyiivu. Mwagala okututwala mu muzannyo gwe musinga okwagala. Kubanga era gundi mwemwe mwandigambye Lubongo yayokesezza abaana. Lubongo ya munnamateeka asomesa amateeka. Okola otya mob justice ku muntu? Lubongo yayagadde okuttisa abaana n'abaleka ne battira omuntu ku kitebe. Lubongo yakiyakoze kyabadde alina okukola nange kye nandibadde nkola. Kati ate bagamba Lubongo yakoze bubi okuwaayo omuntu. Wabadde oyagala Lubongo yakole ki? Akwate jambi ya muteme. Njagala kubuuza gavumenti bwe twabawaabirira abaana abo nga batandiikiriza. Twafuba nnyo okubabuulira ne tubagamba bannaye abaana batuwoca paasi, abaana batutema, abaana balina emmundu, abaana balina drone. Temukwatangayo drone neegi. Temukwatanga drone neegi. Mwagala tukole ki? Museveni okimanyi nti abantu kye bava bakwegattako kasita wasinga Obote ensumika abantu ne bakwegattako. Kati oyagala tukole ki? Twegatte ku gwe omunafu. Eno revolution yezze tulaga bwetambula ate abaana be bali be balagula nti wagenda kujja omulembe. Nabbi Kyanjo yagamba waliwo omulembe gugenda kujja oguwe ssente nga wa oguwe obuyinza nga wa mujje tuteese nga wa kubanga Kyanjo yakizuula nti omulembe gwabwe bangi bagenda lwebyo ssente na buyinza.
jangu nkuwa bwa minister ngo yagenda jangu nkuwe sente ngo yagenda nagamba omulembo gugenda kuba mulala nkugambye Bwanika yagambye ero balaba abazungu babavujjiridde engatto zonna zifaanagana engatto fe tweteeka mu sente abaana ba Nuupu nze manye ekisinga obbaluma ekyambalo kya Nuupu ekyo nga kijjudde bulungi kiri mu mitwalo aga tewaliwo gwe bakiwa wakiri Nuupu egule emmotoka n'ekuwa emmotoka naye Nuupu tegaba kyambalo tebakikulimba Nuupu yagaba kawe emmotoka sebo buli region negiwe emmotoka za bwerere naye Nuupu tegaba byambalo era bwe batosobola kwegulira kyambalo kya Nuupu olaba naffe ab'NRM twabigula kati nze mbuuza ab'amagye bwe muba temusobola kukwata abantu abo kati mmwe mwagala ffe tukole ki ffenna twegatte ku Nuupu kubanga ye muyeekera aliwo kati ow'amaanyi nga bwe kyali mu kinaana mu gy'ekinaana abantu beegatta ku muyeekera eyaliwo ow'amaanyi waliwo omuyeekera ow'amaanyi ali ku kavule awo we tuli kati anti temusobola bagambako batambula ne mundu mu drone temubagambako kati nze mbuuza NRM mmwe mwabitukolanga ne muwayiriza bali oba bali be babitukolanga nga babasinga amaanyi temusobola bagambako buli kintu kiina impact mwabawayiriza nga bwe mwabawayiriza ku bisiyaga kubanga tulina evidence ze gundi z'ebisiyaga zitandise okuvaayo kati zitandise okuvaayo evidence z'ebisiyaga kubanga wano twabagamba nga gundi nga muwakana laba olaba ekyo ekibasa ky'abasiyazi ekyo okirabye olaba ezo sente zaali zaaki ekimu kya 10 kiteeka mu bibbo ezo sente zaali zaaki eyo ebbasa yali yaki mwalimu akacupa ka oyiro mwalimu ne sente za gundi z'abasiyazi kubanga bye mwakola mu nzikiza bimala ne bijja tukooyo obuseegu bw'abakulembeze mu ggwanga Uganda kisigadde ebyamabina mu Uganda okuvira ddala ku Museveni mpaka ku asikaali twagala accountability twagala mutubuulire bali be muli gyamabina mweyita amabina ebirungi ani abadde alya Museveni ebbina Museveni ani gwalidde ebbina Kazimba Mugalu wafuna ssente mu bbaasa zaaki ulira ono kati kyenva nkusaba gwagamba nti toyagala bisiyaga wano ate ng'oli mukodo mutu wa ssente obeera mu nanfuusi obeera mulimba oba toyagala kanisa zisabirize ssente za bisiyaga then teeka ssente zo mu nnyumba ya Mukama ssente zo zikole emirimu gya Katonda naye tojja bwogeza mimwa kyagala mbyegattako tembeera nga baagundi okay kale situgenze era naffe tugenze ne kati gwokozeewo ki omwezi ono bamulya ebisiyaga mu nyumba ya Mukama n'omumwane gugwolubegera todemu yadde ensigoyo todemu yadde ekiweebwayo swalako Mukama yebazibu omuntu kyayagala kyawagira bali bawagira biri era mwe bayiwa ssente zaabwe bannagagga bonna bawulira mu nsi yonna batadde ssente mu kintu ekyo ezitayogerekeka zigende mu mawanga ag'enjawulo bagali kurutinge nze mbuuza mu abaana ba Mukama lwaki ssente ezo tezivaayo mu nsawo ate nga Mukama yenna nnyini ssente ono bamulya ekisiyaga n'emimwa gigwa olubege Museveni yamulya ekisiyaga nga bwasika n'omumwa ng'aguza sayidi emu n'omumwa ne gugwa olubege nze mbuuza mutugamba ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama yenna nnyini ssente yagaba ssente ate ffe mutusaba zaaki gende wa Mukama akuwe ssente nedda kiganda mulya ebisiyaga byammwe naye tewali kitiibwa wano mulya ebisiyaga mugwe n'olubege mutugamba ensi n'okujjula kwayo bya Mukama yagaba byonna bwe tuba tetulina ssente tugende wa Mukama atuwe ssente mmwe abasumba Mukama mwamukola kyo bamma ssente twagala accountability y'ebisiyaga ogwira kwani olubege lw'emimwa laba ati mba nkusaba gwagamba nti toyagala emimwa gy'omusajja oyo gyali miterezi ekisiyaga laba ate ng'oli mukodo mutu wa ssente obeera mu nanfuusi obeera mulimba oba toyagala laba tuganye twagala kumanya ensonga z'ekisiyaga zituuseewa Museveni musanyufu laba Museveni musanyufu amaze okukalya ebisiyaga Kazimba Mugalu laba Besigye naye bannange Besigye waliwo ebintu ebitambula jjo Besigye yazze mu kooti ne yefu Besigye ngenda kukuwa siyole 2 olondekemu
Besigye nayogera ddango okyali nga tonnaba nakusibibwa ne mbagamba Besigye bagenda musiba bagala Besigye ave mu komera nga hiro yenna yasenyeresa mu Besigye nedda ssebo omwo mwe wafaananira Mawanda omwo mwe wafaananira Mawanda wa Igala tojja nedda Museveni Besigye mutte Besigye mutte laba laba omwo mwe wafaananira Mawanda biganye mwe Petero yagamba twogera bye tumanyi bye twalaba ne bye twawulira Munyagwa yabadde ku TV n'agamba nti mwannyina wa Besigye yagenze Eruzira omulaba Eruzira ne bamutuuza essaawa 4 nga tannamulaba ne bamaliriza ne bamugamba nti tojja mulaba ng'atuddewo essaawa 4 nabagamba Besigye ali Kasangati nabagamba Besigye ali Kasangati Besigye akuba amasimu e Kenya Besigye akuba amasimu Besigye alina omulimu gwali mu kukola nedda Besigye mumuteke Kalabba Besigye mumutte nabagamba bagenda kukwata Besigye bamulemeze mu komera sabagamba emyezi ndoza kugenda kwera mwaka Besigye yakamala mu komera somembu emyezi ena emabega waliyo emyezi nga mukaga je nabagamba nti Besigye bagenda mukwata bamuteke mu komera tebagenda muta nakijawo mpoma satellite Besigye ebintu bibiri oyinza okufira mu bintu ebyekisiru mu ngeri bweti Museveni ali mu kweliminatinga kujjawo bujulizi ojja kwagala okuzibira Museveni ngolowooza mbu muzanya kazanyo kamwe akabulijjo nga Museveni ali mu kujjawo bujulizi bakukuba empiso simuke ogenda ojja wenanga weefudde kadoonya mbwolwo oli bubi ebyo twabikolanga nga tetwagala kulima kubanga taata twali twamuyiga taata bwe wamugambanga nti oli mulwadde akukebera maaso oba gamyuse oba nakukwatako wano oba oyokya kati ng'osooka ne weezingamu ekigoye n'osika ebbugumu kati n'omala okwokya mu bitundu bya wano ne weekunya amaaso n'ojja ewa taata omutwe gunnuma nakola wana genda weebake Besigye oyo politics twamukola ewaka kasita okunya amaaso oba ne weekwata mu kamwa bwotwa n'omyuka amaaso weekwata mu kamwa eri ku kamiro bwoti n'obanga ayagala okuza balance agira bwoti kati ojja ewa taata kati senga nzija kati nebabagamba bannange Pastor Simwe mulwadde ali bubi era buuyo era mugambirawo bannange Pastor bannange yali akatwa ku birthday basa namugamba tokwata bannange tokwata birabo bannange Pastor bamuwa obutwa Besigye ekintu kiganye weewaawo meeting nagiwulire y'okukwata Besigye ne mbabuulira Mukama yeebale kubanga search editing ate Besigye Museveni ajja kutira mu bintu by'okusaaga ng'ajjawo obujulizi nkubuli oli eyo sinika ebinnyo Besigye oli mu kusaaga Besigye ne Museveni mutufuze lumu nze mbuuza Besigye ebbanga ly'omaze mu opposition obadde okola ki mu kkanisa tulinayo oluyimba olwawangayo ebiweebwayo nga lugamba bwe luti tuleete ebinywa tulisanyukanga tulete ebinywa haleluya tulese ebinywa mbuuza Besigye ebbanga ly'omaze mu nnimiro y'ebyobufuzi ebinywa byo biriwa obadde mu nnimiro obadde okolayo ki obadde osiga nnanda mu nnimiro kuba kati essaawa zino olina okuleeta ebinywa waliwo omuntu alina ebinywa bye atwokeza pasife n'atumazeewo alina drone poliisi tezikwata kamera ne bw'omuwaabira tebamugambako kuba alina ebinywa mu nnimiro abadde alima Besigye mu nnimiro obadde okerayo okukolayo ki ebinywa byo biriwa gwe wasooka mu nnimiro gwe wasooka otugamba gw'olina ekyapa ky'ettaka lyonna obadde okera mu nnimiro nga tukulaba n'enkumbi n'ejjambiya ng'olina ebikola ogenda mu nnimiro obadde olimayo sere kakati bw'obanga wasiga sere kungula sere bw'oba wasiga sere kungula sere essaawa zino obadde olina okuleeta ebinywa tulina okubiraba omulimu gw'obadde okola gubadde mulimu ki mu opposition yeeriwa kyokka mu opposition olinamu Masaka Luwayeka maama nyabo Besigye va mu bintu by'ekisiru babalimba Besigye si mulwadde najja ne mbagamba Besigye bagenda mukwata banoonya engeri Besigye gyakomawo okuba hiro Museveni bw'amala otukubako ekifuba n'alabanga biganye akomyawo kati adda mu technicalities akomyawo Besigye nga ye hiro
banoonya okwambulako ekintu ekiri ku Kyagulanyi Center babeeko gwe bakyambaza kubanga baali bakyambaza Besigye artificial kale. Besigye yabeera mu opposition ng'ali genetically modified. Genetically modified. Nga be babimukola n'abeera ekyo si kye yali alina okubeera. Omutuufu bwajja n'ekibambukako n'ekigenda ewoli nga kiri ku origino baagala okimuggyako bakizze Besigye bakulaga nga bagenda omutta nedda Museveni ta Besigye. Besigye tava mukomera. Besigye okugenda kwe mukomera akumanyi. Ate Besigye tali mukomera ebyo baagala Besigye alikasanga ati Munyagwa yakyogedde ku TV nti mwanyina wa Besigye yagenze omulaba ne bamutuuza eruzire essaawa 4 n'amaliriza nga tamulabye essaawa 4 lwaki teyamulabye Besigye teyabadde ruzira. Munyagwa yakyogedde ku TV. Nange kati ndwala olabe nga nzibwawo nsobola okuggwawo kati olubuto nenduwewa nze nane nzija nga ndi magumba bannange pastor nga abadde munene abadde alina olubuto yenna aweddewo yenna asigaza magumba. Besigye ebinywa byo byobadde olima mu nnimiro biriwa leeta ebinywa ku kkubo modify kale oyo genetically modify kale artificial kale. Besigye tabangako opposition leader wabula abadde opposition leader Kiwanyi kale. Ate mu byekisimu ebyo byozanya Museveni ajja kukuba empiso osiimuke. Okimanyi nti Museveni yasiimula nnyina. Okimanyi nti Museveni yasiimula maama we. Museveni okugaana nnyina okwogera ebyafaayo bya Museveni engeri gye bajja mu Uganda. Museveni yasiimula nnyina n'amuteekako abantu n'abagamba mumukwate mulalu ng'abeera mu nnyumba tayagala ayogere n'abanneyiba weewaawo. Mbuuza Kayanja yatugamba maama wa Museveni yali mulokole w'amaanyi nnyo nga musabi nnyo n'asabira abaana be ne bakikuba biki ate yagwatya eddalu. Kayanja yatugamba maama wa Museveni musabi kubanga maama wa Museveni yali mulokole watukutendereza bali abedda ba Mungu mwema bali abagwanga eddalu. Museveni n'amusiimula. Museveni yasiimula maama we nga kyatayagala maama we ajja kuyogera n'abeemirano bannange oyo mwana uyu mutabani wa Kayibanda kuva Rwanda twavi Rwanda 1942 ogwo mwana mutabani wa Kayibanda. Museveni n'amusiimula n'amuteekako abamukuuma yamusiimula n'asuula n'engoye niyo yambula engoye. Museveni n'amuteekako abantu bamukwate ng'amusiimula memory tabaako munnayuganda gwabuulira tulesi ya Museveni olwo nga Museveni kye yasooka okukola kwokya Bulange House nayo kya fayiro zaabwe zonna kwe bafuniranga obuyambi bw'ababundabunda. Mulowooza tuli basiru. Besigye Museveni agenda kusiimula mu bintu by'okusaaga ng'oli oyo osinika ebinyo otunulanga mawanda. Nina authority okwogera ebintu bino kuba meeting nagirimu najja ne mbabuulira abateeseza okukwata Besigye ne baagala bakikole mbuno bamukwatire limbu ffe tubeere ebinywa bya Besigye. Besigye leeta ebinywa byo emyaka 2 gy'ogamba gy'omaze mu opposition obadde okolamu ki ebinywa byo biriwa leeta ebinywa nedda leeta ebinywa. Olivia Lutaya abadde mukomera ng'ebinywa bye birabika. Olivia abadde ng'ebinywa bye everywhere ebweru nga bambala free Olivia Lutaya free gundi gwe wasooka Olivia Lutaya mu byobufuzi leeta ebinywa byo. Olivia Lutaya ye yaleeta ebibye leeta ebinywa byo. Era omusango gwa Besigye okumanya guli politically modified. Byonna bye boogera ffe tulwana kutereeza ggwanga bo baali ku kintu eki Obedi Lutale era Besigye n'Obedi Lutale waliyo abamazeeyo emyaka 4. Besigye n'Obedi Lutale Besigye n'Obedi Lutale be baani kyogamba bo be baani. Leeta ebinywa bya FDC ku kkubo. Olivia Lutaya yaleeta ebinywa. Waliwo ekifaananyi nga Suubi akutte ekifaananyi free Olivia Lutaya. Besigye mu nnimiro badde okerayo okukolayo ki kwegamba ffe tusiga Forumala okulima nga gwotema bye tusize bwoba badde osiga kungula ku bye wasiga oleete. Besigye ne Museveni bukyanga mutuzanya akabuliti. Bukyanga mutuzanya akabuliti.
ebyo bipolitics byamwe twabikola dewaka ebyokwerwaza nkugambye weekwata mukamwa bwoti n'onyuka amaaso awo nga maama agambirawo Jesus Christ bannange tata wira omwana wiregenda weeba kate naye maama wange wumula mirembe omwana amyuse n'amaaso kumbe weekutte mukamwa nze ekintu ekyandwazanga nga ndi mwana muto ekintu ekyandwazanga edda banenga ne mala neeyiwako amazzi amabisi emisana sawa 7 awo mu musana nze okunaaba emisana nabiyigire ne Kampala twajja okuwumula we wakkojjaawo mu kipapula awo nga tulina okunaaba emisana naye nga nze bwe naaba emisana ndwala onjiwako amazzi emisana muntu amaze omwaka matono aba unabire essaawa 4 n'omala 4 months 4 months nga tozzeemu kunaaba Besigye otuzanya biki bino mbwera Besigye embeera ye Besigye wakati we twogerera embeera yeeyongedde okuba embi eriyo nno n'abakaaba his life. So this court is enjoined to protect the life of their accused. Your worship, that the court may grant orders it considers appropriate. And in our opinion, the most appropriate order is of Dr. Besigye. Pablo mwabi wa government Alan Muchunguzi agamba nti wali nsonga ya Simba jalaba yatandika ddyo okukasa amabwati alimba asike Besigye alimba genetically modified Has no connection with this case. Genetically modified. Applications are not arise from this case. And prayers made for his immediate release. Bwoba wali mu byaddala leeta ebirimba byo ani aganyo bireta ku kkubo Olivia Lutaya yaleta ebibyo kisokerwako Winnie Nancha wano wasabidde okumwongera akadde yetegereza okusaba kw'enjuyi zombi Besigye alimba okusango okutuusa nga 2 omwezi guno. Accused is on bail in this particular matter, and his bail shall extend until then. However, the court is not blind to what is happening. Ekyo Besigye kye yakoze yabadde ayagala kwekozza wano nga bw'okola bw'otu nedda Besigye alimba Besigye yatandika ddi okwasa alimba. On such a date is still in your custody, produce him in court. Bannamateeka bakiza Besigye balaze obwennyamivu n'ensawo ya kooti. Oba talimba abadde akola ki mu opposition aleete byabadde akola mu opposition tulina mu ngalo tetufunye yoremedde ne bakwata Teacher Lumbuye ebbanga lye yali amazeeko Lumbuye huligani ngali egurama yaleeta ebirimba bye yali alimye mu nnimiro ensi yonna ne yeeyuwa ku kkubo. Lumbuye bw'aba yatuleetera ebirimba bye ku kkubo naffe abaali baagala bamukwate ne tusirika bwe kuba ffe ab'NRM twali twagala baleete Lumbuye bamukomyewo e Kampala. Lumbuye n'aleeta ebirimba bye. Besigye obadde olinnya ennyonyi enkya n'eggulo ebirimba by'obadde olima mu nnimiro z'ebweru biriwa ebirimba by'obadde olima ewaka biriwa Besigye obadde okola ki mu opposition nga Lumbuye gwe mutugamba hooligan jobless biki byonna lumpeni bw'aba yasobola okuleeta ebirimba gwe diplomati ebirimba by'emyaka 2 biriwa obadde okola ki mu opposition kati bw'oba toyina kisobola kuyamba mu opposition can you help Uganda? Can you help us? Nemu kukyobulamu bwe okuba nti talina dokita we bisigadde nga webiri politically modified kubanga akyali mu mikono gy'abasibira mu bbwa nga tewali remand warrant tewali court order yonna emuzisibirayo politically modified. Balukwago bwe baba bali kwalaali nga bakoze byonna biganye lwaki tebakomawo mu bantu. His Excellency Kyagulanyi buli kintu kyatambula bwako neno ngadda mu bantu ng'agamba abantu mujje yate yatusitulirawo from day wano mujje tutambule tutuuke wano buli wabadde ayitawo n'abantu. Lukwago lwaki mutukugira obutajja mujje mu bantu mugamba Lukwago mujje mwenna mwegatte mugende mufune ekitebe kimu oba mutuula Katonga muyite NUP muyite baani bonna mugamba abantu nti bannayuganda nti kukyaba political prisoners tetudda mu kooti mujje tujjeyo Besigye mujje musitula abantu. Lwaki mutukugira mwatugamba mwe mutuule mu Masaka luwazze lwaki
lwaki mubitujjamu mwabitujjamu kuva luberebere FDC temwegenjingangako bantu mutwagala mu kabox ebisigadde byammwe ne mu 7 era ne kakati yo script gye muliko mulwana kulaba Lukwago alabikire nnyo akomewo ku kifo kyayagala simanye kyo bwa Lord Mayor gundi akomewo Segona akomewo egindi gundi akomewo egindi awo twavaawo muri mu byabufuzo ekyo kisango kya byabufuzi ekyo kisango kibakomyawo buli omu kunyweza kifo kye mama nyabo ekyokuba nti abaliratives be nabo tebasobola kumulaba kisigadde nga bwe kiri ulira kati onaziddwa mu kkomera okutuusa nga 2 omwezi guno lwanakomezebwawo nedda akomewo nga 3 mu 2 ogw'okubiri ate gukoma ku nnaku za mwezi 29 laba ulira politically modified kooti enkulu mu Kampala eragidde gavumenti eriire mulete wano Sekana Sindi Masereka mulete wano Sekana olw'ekitongole kya gavumenti eky'ebyokwerinda ki CMI okumuwamba n'okumutulugunya kino kididde omulamuzi Musa Sekana okuwa ensala eraze nti eddembe lya Masereka ono obutatulugunyizibwa n'obutayisibwanga ekyokutale eryalinyirirwa abakuuma ddembe nga bamutuusaako ebiwunduko n'okumulumya. Omulamuzi Sekana agamba nti obujulizi obwaleetebwa Masereka mu kooti bwankukunala obulaga nti eddembe lye erimuweebwa ssemateeka lyalinyirirwa olw'okuyisibwa obubi. Masereka yategeeza kooti eno nti nga 7 omwezi gwa January omwaka 2022 yali azanya pool table mu Kampala akamwe kasese abajaasi abakola n'ekitongole kya UPDF ekikesi ki CMI basatu bamukwata ne bamuleeta e Kampala gye bamubuuliza ebibuuzo ku baani abavugirira ekibiina ki NUP ensimbi. Ono alumirizanga bano bwe bamukuba ekyamuviirako n'okufuna ebiwundu eby'amaanyi. Olw'ebyo Masereka byeyazisibwamu omulamuzi Sekana akirabye nga kyetaagisa aliyirirwa obukadde 3 era nakatirizanga bwe buli obuvunaanyizibwa bwa kooti okukuuma eddembe ly'abantu eribuweebwa ssemateeka. Sekana era alagidde nti ono asasulwe ssente zesasanyiza mu musango guno. Ebyo nno bye bibadde mu kooti olwaleero. Njagala okuwoninga institutions za Uganda n'abazikulembera ba elders mu buli mutendera. Mulina ekizibu mu ggwanga Uganda kambabuulire ate nga mwagala tubawe ebitiibwa tetugenda bawa bitiibwa. Tosobola kulya keke ate n'ogisigaza. Mwasalawo okutunyigiza tetusobola bawa bitiibwa. Kati njagala okubuuza omulamuzi Sekana. Sekana. Ogamba bawe Masereka obukadde 3 ku miggo gye baamukuba. Okakasa Sekana nkukuba emiggo gye baakuba Masereka nkuwe emitwa nkuwe obukadde 3. Nkukuba emiggo nkukuba ebigere byonna mbibetente nkube tente nkuwe obukadde 3 Sekana okakasa oba nkube mukazi wo oba mutabani wo muwe obukadde 3 wasinzidde ku kyo okugamba obukadde 3 tu bali abakuuma ddembe abaamukuba bo judgment yebogerako ki kati no muwulire kino ebyo bye tusinzirako gamba byabakama o electoral commission ba judges mwenna abali okuvira ddala kuwinya eddolo muli eyo musinika sinika ebinnyo parliament musinika ebinnyo speaker tetudda mu kalulu okujjako nga tetudda mu kalulu wulira bana abaana bafa lwa kalulu judgment ya Sekana yiyeze naye omanyi lwaki judgment ejja ne bateekako n'okubasasula akawenda akakatono okulaga nti democracy mu Uganda atambula. Abaamukuba bo wabogeddeko ki lwaki bo tebakwatibwa. Sekana nkukube nkubetente nkuwa obukadde 3 nja bufuna wakiri nja kutunda ekibanja kya Fande Katongole nkukube nkubetente nkuwa obukadde 3. Mmwe mwononye ekitiibwa kya judiciary okumanya Sekana gwo omu ku bantu ababadde respected mu ggwanga wo Uganda abalamuzi betubadde tusigazaawo tubadde tukuwa ekitiibwa Sekana naye wootuuse naawe osiruwadde obusiru bwa winyi ddolo bukukutte. Labayo kino nze siwagirani semakadde simuwagira era y'omu nkugambye baali balese elite gundi rasta nga baagala kola Bobi Wine owaabwe naye soka gwowulire Sekana bwe yagudde mu katego kano bino ebintu bibiri biri ku Sekana n'osala omusango gwa Masereka n'omuwa obukadde 3 nga baamukuba sente ze jejjanjabisa bye yafiirwa mu process eyo okumusiba ne bye yayitamu omanye ebintu bye yafiirwa ebiri awo wabyasesingize nga bya bukadde 3 bwoka obulumi bwe yayitamu bukadde 3 Sekana obukadde 3 obuspendinga mu nnaku mmeka
obukadde 3 bukukolera kisekaana olyoka obuwa omwana wa munno kati ate sekaana y'omu avunaana n'atuula mu musango nga ye complainant ate n'atuula mu musango ate n'awa judgment mbuno yasoma sekaana obusiru bwa wigido sekaana kirabika winyidolo yakusiyaga toyina magezi labayo omusango oguzaalidde pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka Isaac Kimeze Simakadde ebitukula makayi byazaalira ku nsiko gwawaabwa Mugisha Hashim Mugisha ng'amuvunaana okuyisa olugaayo mu kkooti n'okunyoomoola omulamuzi Musa Sekaana. Mu nsala y'omulamuzi wa kkooti enkulu Musa Sekaana, Semakadde asingisiddwa omusango gwagambibwa okuzza ku kibala. Ekyo kikumala. Sekaana ye gwe baavuma ate ye yatudde mu musango. Era nawa judgment. Sekaana olina magezi mu mutwe. Naye bannanga abasoma muli basiru. Wabadde oyina okugamba ogwo omusango sisobola gutulamu omulamuzi omulala agusale. N'oguyinfluencingire emabega w'emizindaalo. Okitegedde? Naye nga waliyogedde n'ogamba sinza tula mu musango ogwo ate nga nze njogerwako. Era omusango ogwa Semakadde ogundi okwogera ku Musa Sekaana. Era omusango ogwo olwawaabwa Sekaana awadde judgment. Naye Sekaana olina magezi mu mutwe. Gwo musajja gwe tubadde tulinawo gwe tucelebratinga Sekaana okakasa senga omaliriza obulamuzi bwe Uganda UN esobola okuwa omulimu osobola ofuna omulimu mu UN nga watuula mu musango gw'olinamu interest laba embuzi bwe tuba tusoma CRE waliyo ekintu kye bayita Solomonic judgment eyo judgment yo okakasa nga eri Solomonic omulamuzi okugenda ku international level nova ku national level nogenda ku international level batunula emisango gye wasala bwoba olina mu Solomonic judgment gye yagamba omwana tumusalemu wabadde olina okugaana publicly n'ogamba no omusango guno nja kubeera bias kubanga nze yayogerwako baguwa omulamuzi omulala bwe wandibadde ku Buganda Road bandigutute mu kkooti endala ennakawa n'ofunayo omulamuzi n'omuyinfluencingire eno n'osigala ng'oli credible lengera embuzi lengera enkima Sekaana olina magezi mu mutwe mu musango oguvuma Sekaana ate Sekaana yagutuddemu n'awa judgment wabula bannange wulira parliament njagala mbalage lwaki mulwana n'okuzza credibility nga mmwe bennyini mmwe muli mu kwemalawo mwagala tubawe respect nga mukola ebyamagezi kati njagala nkubuuze Sekaana kakati awo njagala nkubuuze conflict of interest very good omusango gwina mu conflict of interest musiala gundi musiala bachita simanyi divinity bachita reality conflict ndoza byebyo tata yatukwatire waka n'atugamba tugende mu nnimiro atutadde sawa 2 kitundu tugende ku luzi tukima amazi tuveeyo tugende kusomera tutuse kusomero leti ate batukuba leti musimanyi gundi mbuno tutuse kikerezi tate yatulwisiza ena ate bankube emigo kati obeere waka n'obuuza njemere tata ngende kusomero nga bukyali ntuke kusomero bankube nze naagana kusomero ne mbagamba tata ntadde 2 kitundu okuva mu nnimiro sikubwa leti mugende mukube tata nobeera awo ngweno ffe tubonaabona kati ekyo kye bayita reality conflict omuzadde oba omusomesa ningamba kati kiki embankola kati wama Sekaana nze nzizeeyo wali oyinza otya okubanga gwoli mu musango ate nga gwagusala ekyo kye kibamazeeko credibility wabula ne mulwana tuba respecting nga mmwe mukola ebyobusiru mmwe mukoze ebyobusiru ate mwagala tuba respecting labayo parliament yammwe parliament yatuuse n'engamba bweti muwulira bannange yo parliament egobye ekyambalo eky'ebibomboola eky'ababaka abakiikirira amagye mu ntula zaayo n'enkiiko zaayo nga kino kigendereddwamu okwongera okuwa ekitiibwa n'endabika y'ababaka ba parliament sako ne parliament yennyini kati abamagye abakiikirira oluvannyuma lw'okulya ekitiibwa ne mukimalawo mugambye ekitiibwa kya parliament kikomewo nga twambadde bulungi ekitiibwa kya parliament tekidda lwa kwambala ekitiibwa kya parliament tekikomawo lwakuba oyambadde suuti efaanana etya ekitiibwa kya parliament kiri mu bye mukola temujja kutuula mugabane ssente z'omuwi w'omusolo nga bwe mwagala ffe tubawe ebitiibwa mwatuula wano ne mugamba parliament okudda ebere mu mitima gy'abantu egende etuule mu buli ddiiro lya muntu ne mbagamba sibalabe wafande Katongole era kati parliament ku lwokuna oluddako egenda kutuula bunjako ewafande Katongole konze sibalabayo era esookedde eggulu ko ffe tetubalaba eggulu yo ne mulwana ne mugenda nze mbuuza mwali muyina okutuula emirundi 4 mu mwaka oguwedde regional parliament ziriwa awo wonna kulwana tubawe ekitiibwa mwakirya
Speaker tosobola kubanga obyebba wa munno no babba wa banno no mutwala no mwewasiza ne mwegatta simanyi mbuno omugasa empeta simanyi bikimbo rwanda mbuno osigaze ekitibwa lwobba mukamunno owedde wano nagamba babire ne mngamba Judith babire to babba wa munno na gundi na mubba Judith babire aliwa kati Judith ne bwayambala ebikolanga Adam takyalina kitibwa Judith babire aliwa Speaker ebintu bye weekozaawo wasoka n'ogenda n'oyagala Museveni gundi nakufunyisa olubuto n'olujjamu wabula olwana okubeera n'ekitibwa byenjogera we wow first hand information n'ogenda n'owasa akaana kamagogo oyo magogo nze namutwalanga mu Nasaro okusoma Joan magogo mwana muto n'ogenda ku mwana w'abandi agenda otula P7 magogo ne weetiba magogo n'olyoka weeyerusa n'ova mu kweyerusa ne weekolokota kati face yonna mabwa engalo mabwa wenna nojjudde mabuli otunulanga ekifi ky'ennyama oyagala kufuba kulabanga tukuwa ekitibwa mbuno oli mukamusajja akakana kamagogo kana kato nokwata akana kabandi no katunuza mu mbuga ya sitani oyagala kitibwa ne mubbe sente empitirivu ennyo njagala okubuuza kati tubawere ku kyekitibwa parliament mututwala mutya mu kalulu ne muyisa ne budget nga bana tebafunanga bwenkanya mututwala mutya mu kulondo okulala nga ba political prisoners bakyaliyo ffe tubaweebye ebitibwa mbunze enzije wano nalabyeko byabakama ku TV simanyo bakusanyuka TV nono gundi ani kungu nga byabakama akubye obusuuti yenna akubye obusuuti bumulingo obwamayiga nga nokwewuba bweyewuba bwati atutwala mu kalulu omusajja omukulu nga akalulu kakwasa abaana abato myaka 18 omulongo kato myaka 19 ne mumutta bazadde be tebafunanga bwenkanya omulongo kato mutyabule wabula mutegeka okulondo okola ffe tubawe respect nga mazima ddala byabakama oli musajja mukulu omuzadde senga omwana wo yafuna obuzibu mu kalulu ako tewalifunye bwenkanya omwana wo senga akyali mukomera ebyo bye bibamazeeko ekitiibwa mwakirya ne Museveni ne mukira ne mukimalawo kati mutugamba parliament yeeyongera okwambala efuna ekitiibwa ayima ekitiibwa kya parliament kiva mu muyinza mutya okugamba nti parliament okufuna ekitiibwa ekyuse ennyambala nedda bwe muba mwagala kitiibwa muyambale nga Adam mwambale nga Gloria Bugi tubawe ekitiibwa ne bwe munayambala biki ne bwe munayambala amabaati ne bwe munatunga esuuti mu mabaati ne bwe munayambala ebikoola ne bwe munata Bible egamba nti Katonda natta ensolo n'abambaza amaliba ne bwe munayambala amaliba temukyalina kitiibwa waayi ekitiibwa mwakirya ne Museveni mwasala Museveni yaddira ekitiibwa kyammwe n'akibawa ne mukirya temusobola kisigaza Speaker osinika ebinnyo winyi ddolo saabalamuzi osinika ebinnyo n'abalamuzi bo bonna buteera osinika ebinnyo ani twiyanze omulamuzi twiyanze simanyi n'omulamuzi ani waliwo kakana akanyarwanda joke balonze kekani waliwo akanyarwanda akakala kekani mama musinika ebinnyo mwenna abalamuzi mwatuula ku kitiibwa kyammwe ne mukirya ne mukimalawo parliament mwali ekitiibwa kyammwe ne mukimalawo ba minister mwali ekitiibwa kyammwe ne mukimalawo laba ekibasa ky'ekitiibwa laba banadini Katonda ku olwaleero beeyongedde okulumya Uganda nga bali ebisiyaga kati ekisiyaga oluvannyuma lw'okufuuka ekisiyaga ne kifuuka ekisiyaga era kakati gwenjogerera ne Kazimba Mugalu yalidde ekisiyaga ekyo kibaasa bapakiramu ekitiibwa ky'abanaddiini Kazimba Mugalu n'atwala ekitiibwa n'akirya ayagala tumuwe ekitiibwa ebbahasa genda onoonye oluyimba lwa Kigamba Alaali lwe bayita ebbahasa lulu wabula Kazimba Mugalu naye alwana tumuwe ekitiibwa kiikyo yakipakira mu bbaasa n'akirya kati parliament egamba okugiwa ekitiibwa abantu ogiwa ekitiibwa bateekwa okukyusa mu nnyambala Speaker osinika ebinnyo ne bamemba ba parliament bo abisaidi yenaalemu musinika ebinnyo abalamuzi mwenna musinika ebinnyo ne bakootikiraaka mwakwata ekitiibwa ne mukirya temusobola kukisigaza banadini muyinza mutya okubanga kati mwetegekera akalulu mututwale mu kalulu ng'abaana bammwe endiga zammwe ze musumba ziri mu kkomero olw'akalulu ka 221 kati awo tubawe ekitiibwa ki ba elders mututwala mutya mu kalulu ba elders nga bazzukulu bammwe bali mu makomera olw'akalulu ka 221 mwagala tuwe ba elders ekitiibwa no wulira Katonda kye yakoze yakoze bwati
Katonda yabawa ekitiibwa ne mukikwata ne mukirya ne mukimalawo. Nakwata omulembe guno n'agutungisiza ekyambalo ky'ekitiibwa ekipya. Kati okimanyi nti abantu kati abalina ekitiibwa be batakola na Museveni. Okimanyi nti kati ekitiibwa kiri mu ba opposition abapya abali ku alali. Ssennyonyi atambula nga buli wali nnyo wonna ekitiibwa kisigala kikulukuta mukoka w'ekitiibwa. Otunulira Ssennyonyi bwoti n'obanga atunulira omuntu avudde ku planet endala. Otunulira Ssennyonyi ne weewuunya oba ddala ye Ssennyonyi alina ekitiibwa. Abaana ba opposition ab'omulembe guno abaana balina ekitiibwa naye Winyidola alwanira ebitiibwa. Abaana tebatuwa bitiibwa. Nedda you should respect. Wakwata ekitiibwa n'okiteeka mu sefuliya n'okisiika n'okirya. Ate ky'olidde oyagala okisigaze. Mwakwata ekitiibwa ne mukirya ne mumala okukirya ne mugenda mu toyi ne mupama ensonyi. Ne musigala nga temuyina nsonyi. Wabula mwagala ffe tukwatibwe ensonyi. Mwe muli ebisiyaga ate ffe tukwatibwe ensonyi okubyogerako nga mmwe temwakwatibwa nsonyi bbirya. Temwakwatibwa nsonyi ku negotiating n'abazungu bawa sente z'ebisiyaga ne muzisiga mu ssomero. Amasomero tegayina textbooks eza news curriculum syllabus wabula bayina textbooks z'ebisiyaga. Wabula mwagala tubawe ebitiibwa. Ekitiibwa kya parliament kiva mu mirimu gya parliament. Ekitiibwa ky'abalamuzi kiva mu mirimu gya kooti. Kooti zikoze zitya. Buli anyigirizibwa yenna akaaba mu kooti tajjayo obwenkanya. Wabula mwagala bitiibwa. Lwaki mu Uganda lembeka nko ekyokulabirako. Lwaki Sheikh Chiti alina ekitiibwa ekisinga ekya Mufuti mu Uganda? Lwaki Sheikh Chiti alina ekitiibwa ekisinga ekya Mubajje eyeeyita Mufuti? Mubajje yakwata ekitiibwa n'akira n'atunda emmaali y'obusiraamu. Omusiraamu atunda emmaali y'obusiraamu ate n'agiguza abatali basiraamu. Naye Mubajje olina amagezi mu kirevu omwo. Bujingo n'akwata Bayibuli. Omusumba nayo kya Bayibuli wabula ayagala asigaze ekitiibwa ky'obusumba. Omwana yagambye Kampala w'osanga no parking wabawe emmotoka ezipaakinzeewo nga waliwo akapande no parking. Abali ku kyeyo bakola ne bagula amataka n'agula ya akataka azimbemu naye abali e Uganda batunda amataka bagende ku kyeyo. Basenga abatalina bufumbo be babuulirira abafumbo bana eno obufumbo ate nga bo bwabalema. Kiki kiri e Uganda oyo ye Museveni. Temusobola ekitiibwa kya parliament tekiri mu nnyambala. Kiri mu mirimu. Parliament okubeera okumpi n'abantu tekitegeeza kugenda kuteeseza mu ddiiro lya Fande Katongole. Siba kuba na parliament yali egenda bunjako. Wala bannange neeyagaliza. Jobera nno bayogerako ne ku bunjako. Olwo nno bateeseza mpuuga mbuno abeere w'amaanyi. Era ngenda kuza omwezi kisanvu mu kikaaga. Parliament egenda tuula Masaka. Kakati nga teyagenda. Kiki ekyabagano gende Masaka? Kiki ekyabagano gende Masaka? Ye eggulu gye mwatuula yo waatereera. Mumpe ekintu kye mwasolovinga eggulu. Ekitiibwa mmwe mwakirya mwakifumba ne mukirya ne mugenda ne mupama ensonyi kati kamuswale. Anti mmwe temuswala mubeerewo. Twagala accountability y'ebisiyaga. Museveni oteekwa okutuleetera lisiti y'abantu boolidde ebisiyaga. Tuzzeemu okulaba Pasita Kiganda ng'omumwa gugudde olubege. Museveni wakalya abasumba bameka ebisiyaga. Naye banenze ntuuka ekiseera n'ensaasira Abannayuganda ngamba daba Bannayuganda daba ekiri e Uganda. Mmwe Bannayuganda abatamanyi Museveni mujja mutegeera ku mpaka. Waliwo ebyana by'omugenzi ebiri wano ebisinika ebinnyo. Naye mwe byana mmwe muyina amagezi. Wulira. Mulimu abaana b'omugenzi Cran Makaya abasobeddwa olw'ebigambibwa nti ettaka ku batudde era erya kitaabwe lyabalekera ku kyalo kiri ku disitulikiti y'e Luweero lyatundibwa. Kigambibwa nti ettaka lino baluwa baliguza kampuni eya Highway of Holiness International Evangelical Foundation. Omu ku baana b'omugenzi Kaya ayitibwa Kanyonyi Alex agamba nti ettaka lino lyatundibwa mu bukyamu kubanga tewaliwo kukaanya okuva mu baana bonna. Kati ono asaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni era yalondebwa ng'omukuza w'abaana ba Kaya okuyingira mu nsonga zino. Anti mwatujoga Museveni omunyarwanda avaate gundi Rwanda ajje abeere omukuza wa Kaya. Relationship ki eri wakati wa Museveni ne Kaya? Museveni abeere omukuza w'abaana ba Kaya. Kaba batwaleke ettaka musinika n'ebinyo. Omukwano gwa kitammwe ne Museveni gwatta abantu bameka?
Kaya ne Museveni bakukuta mu biki okulumya eggwanga Uganda mulyoke muberenga Museveni ye mukuzo omukulu nedda Museveni kaabakuze muve kutaka Museveni mumumanyi nalabyo ogusajja ogukulu gutabani gwa Kaya gulu wano gusinike binyo mbavuma kuddamu magezi nga avudde mulamu bw'ensenyi obw'omu okuzama mu mwaka gwa 2011 omusuubuzi yali omutoto omufenyi okulani Makaya yaleka ettaka eriwezaako obugazi bwa square miles 7 nga litudde mu disitulikiti bbiri okuli Luweero ne Nakaseke okuva lyafa ettaka lino lizze litundibwako era mu kiseera kino waliwo enkalu wakati w'omu ku batabani b'omugenzi ayitibwa Kanyonyi Alex Kaya n'aba kampuni ya Highway of Holiness International Evangelical Foundation abagambibwa nti bagula ekitundu ku ttaka lino kyokka nga ne Kanyonyi kwatudde Dabe chana cy'omugenzi dabe chana cy'omugenzi daba byebyo mufubi yaleka daba fetu nyonyo okuyambibwa daba omusi omulimu gwa kitaffe tegugwawo ulira gwaweddewo dda kutendibwa b'ebityo onalumiriza nti waliwo baganda baba bayitamu akanana ng'enjogera y'ennaku zino ne batunda ettaka lino kwatudde okuli n'amaka ga kitabo omugenzi gwe kyana ky'omugenzi olina amagezi osobola okugwa mu nnyanja n'otatoba osobola okugwa mu nnyanja n'otatoba banaye munyambe nagudde mu nnyanja n'otoba wabadde osuubira okugwa mu nnyanja oveeyo ng'oli mukalu oyo ye Museveni abeera atya omukuza wa Kaya musinika ebinnyo Museveni kiki kimugatta ne Kaya alyoka abeera omukuza wammwe Museveni abeera omukuza wammwe ne bababbako ettaka ani ababbako ettaka mmwe nsiba mbalabula ku Banyarwanda naye temuwulira waliwo omuvubuka Omunyarwanda yepositionize bamupositionize ajja mpola afuna credibility naye muligenda omwekululamu mujja muwulira nsiba mbagamba wano nabagamba ba Museveni bapositioning omuntu n'abeerayo eyo ng'ebyokusaaga naye nga gy'alaga amanyiyo ono omuvubuka mumulaba $2.5 million Uganda shillings. Another job opportunity here. Mwaka mpya, we are trying to see that Tongero Basa being a better. Google no mulimu. A qualified tailor, ngoli mulungi mu masuti ngomanyi okutunga ekoti West Coast. Kwa ngoli professional, a professional suit maker. Yeah, this is for professionals. Your salary ya milioni 2 n'ekitundu omwezi. Ngate tukone accommodation faba kusuza. Yeah. Azijawa. Oyo muvubuka mumulaba oyo. Mujja muwulira gye bujja oyo muvubuka si ye yatwala gundi oyo muvubuka si ye yatwala Kabaka Mwanga oyo muvubuka mumulaba oyo oyo muvubuka mumulaba oyo mumulinde oyo muvubuka mumwelinde mujja mulaba Namasagali eyasangibwawo emyaka 7 yo yagwa wabula yejjebi ali mu kuzimba ebizimbe eby'essomero yali sobola Namasagali yagwa Namasagali yagwa naye yayagalayo n'omutunzi amuwa milioni 2 n'ekitundu na accommodation okulya kwa bwerere n'okusula kwa bwerere milioni 2 n'ekitundu naye essomero headmaster afuna emitwalo 4 ona azijawa Namasagali eri kutaka amasomero gonna gali kutaka Museveni ge yasangawo wabula Abanyarwanda bazimba bizimbe bya masomero amapya ate basasula omusaala mugu oyo muvubuka si ye yatwala Kabaka Mwanga oyo muvubuka ebintu byajjakola mu biraba mbwa yamba abantu muligendo mwejjukiriza nga ye speaker wa parliament teka wabiri nzizeyo ku byana by'omugenzi Kaya Kavuma si Kaya Kavuma Kayani mbuuza mwatandika ddi okwegatta ku Museveni mumanya amaziga g'abantu ge baakaabanga kitamu akukuta ne Museveni alyoka abeera omukuza saba wonize ku bijambiya mwe bannayuganda saba wonize ku bijambiya yegulira ebijambiya liriwa batemya abantu ebijambiya ekitegerekese nga waliwo omuntu omu atiddwa
n'abala basatu ne bafuna ebisago eby'amaanyi mu bulumbaganyi obw'ebijambiya obukoleddwa ku batuuze ku kyalo n'amaseenene ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalangalo disitulikiti y'e Mityana. Poliisi etandise okunoonyereza ku bulumbaganyi buno obulanga mu kiseera kino eriko omuntu omu gwekutte agiyambeko okuzuula mabega w'obulumbaganyi bulabika nga bweyongera buli lukya. Muwulire bulungi. Kukyalo n'amaseenene ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalangalo mu disitulikiti y'e Mityana abatuuze bakedde mu bukuukulu nga beewunaganya bokka na bokka olw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku bannaabwe mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abatuuze bagamba nti embeera mwe bali abunkenke era nga abavuzi babasobola bakukunadde nga lumonde mu bikata. Tusaba buyambi batudde obulire kubazi abatuuze ekirondibazisula okukola mu kyalo ekisisula zitambula ekiroote security kuba security entono nnyo. Wulira abantu kuba naffe nyini obulamu waffe buli mativu. Wulira etagayo security abatema ye mumumanyi buno ku kyalo babatemyetemye lwa ssente baagala ssente ababbi bafuuse ababbi ku kitundu kino. Obulumbaganyi buno bwatandikidde mu maka ga Zefania Matongo abalumbaganyi gwe batemyetemye nga bamukanda ensimbi. Omukozi waabwe bwe yagezezzaako okujja okutaasa bakama be naye ne bamukakkanako ne bamutuusaako obuvune era mu luggya lwa bano tusanzeewo omusaayi ekyongedde okwoleka embeera eyabaddewo. Tukitegeddeko nti wano abazigu baliko ensimbi ze baakuulise nazo. Olwavudde wano beeyongeddeyo ne bakola obulumbaganyi ku bantu abalala okuli n'omuvubuka bwe tutegeddeko nti ye Samuel Nteyisimana gwe batemyetemye okutuuka okumutta. Kyali saa musanvu z'ekiro babibiso baraza bitumuje bakutemyewa bamaze kukubita umujeri gukubita umujeri uyu musajja uyu munyarwanda mu mukwatu uyu munyarwanda mu mukwatu abadduukirize be bayambye okuddusa abafu abala babatemagula kukuba mugeri era oluvannyuma tukitegeddeko nti bano bayongeddwayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. muwulire bulungi bajja budde bwa kiro n'amajambiya otabawa ssente kutemaatema otewaayo baba bakutta ng'olina kujjayo bujja ssente n'obawa. Abakulu mu poliisi abakola ku gw'okunoonyereza bakedde mu kitundu kino okukyekebejja okulaba batandikira okunoonyereza ku bulumbaganyi buno. Nga okunoonyereza kulaga nti kino ekibinja ky'ababbi abakozesa amajambiya okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe nga abasatu abakwatiddwa abano basangiddwa mu disitulikiti y'e Kassanda ate nga bano balina ne be bakolagana nabo e Kampala. Warukaga ojjukira nti wawolereza poliisi nga byakagwawo bakugambye abatema ebijambiya Emityana ate waliwo bakwatidde Kassanda naye balina be bakolagana nabo e Kampala. Kyokka ab'e Kampala babadde beekubira omulanga nti abasajja batukwata ne batukuba ebifaananyi n'ebijambiya ebiriko omusaayi. Walukaga watomedde kankubuulire yakutomeza owedde. Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu bitundu simanyi byawamala akugambye waliwo ekibinja kiri Kampala. Nabagambye okukwata bafutu soja bagenda kubasibako emisango nga gya bulijjo bajjawo kire kya political prisoners. Owuda bwe batandise okuluka ekintu naye nga najja ne mbagamba nti meeting etudde ya kutema bijambiya Emityana batemye emijambiya ekiro kye kimu ne Masaka batemye. Nabagamba ebijambiya bigenda kubeera mu Buganda bikulibwa Museveni, Muhoozi, Kayihura, Kurayije ne Muhanga Kayanja. Nabagamba nga meeting etudde bagenda batema ebijambiya byabadde Kassanda ne Masaka at the same time. Wabula mujje mutuyambe twagala obukuumi twagala security. Okimanyi nti ababatema ba security mbasaasidde kuba temumanyi kyemuliko. Mbasaasidde busaasisi. Nabagambye ku kyokya amasomero angwirize mu nteekateeka y'okubafunira ebimotoka ebisikiriza omuliro olw'obubenje bw'omuliro guno okweyongera mu kitundu ate nga tebalina mmotoka yonna eyinza kubayamba. Kino kidiridde ekisolo eky'abayizi abawala ab'essomero lya Nyawuka Parents ne kigwawo nga tewali ayinza kuyamba. Disitulikiti y'e Bundibujo n'endala mu bitundu bya Tooro zikozesa emmotoka emu ezikiriza omuliro ng'eno eri mu kibuga Fort Portal ekiteeka obulamu n'ebintu by'abantu mu matigga singa olwalukawo akabenje k'omuliro mu kitundu. ensonga y'obutabala bimotoka bizikiriza muliro bimala mu disitulikiti 8 ezikola ekitundu kya Tooro yali ku mwanjo nnyo mu kwegezaako okulwanyisa obubenje obuva ku muliro okwakolebwa poliisi n'ekitongole ki URA ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Bakomyewo ababaka ba palamenti buli mubaka buli mwaka buli kisanja bateeka okwegulira emmotoka empya. Abaagala tubawe ebitiibwa ababaka ba palamenti beegulira emmotoka empya
naye district 8 ezidiringanye zine ekimotoka kyo ekimotoka ekizikiriza omuliro kimu. District 8 zirine emmotoka ezikiza omuliro, naye baagala tubawe ebitiibwa nga bo beegulira emmotoka ne beegulira amasuuti ne beegulira underwear ne beegulira nika ne beegulira pads ne beegulira biki ne beegulira gundi ani lisputiki ne beegulira wanja amachakala ne byonna ku budget ya parliament. District 6 zirine emmotoka ezikiriza omuliro emu. Nabagambe bagenda kuwucha amasomero bayokeze ebyempigi ne bookye fort. Nga nabagambye meeting yatuula okwokya amasomero yalimu minister wa education. Ku police gye tulina ku byokwerinda bye tulina bye mugambe ebyamaanyi ennyo mu Africa ebigenze ne bitebenkeza Somalia ne bitebenkeza wa lwaki mu Uganda ettemu ly'omu Uganda tewakwatibwa muntu n'omu in action. Abokya amasomero tebakwatangayo n'omu teri report yali evuddeyo kyokka ffe tutebenkeza Somalia, ffe tutebenkeza Congo, ffe tutebenkeza emirirwano, naye waffe tewaliyo muntu yenna yali akwatiddwa mu action. Nze mbuuza kino abamenyi b'amateeka be bageze nnyo be basinga gavumenti amagezi oba gavumenti yemenya amateeka? Tukatugende mu kigambo mu dakika 10 ze tugenderamu mu kigambo. Mukama jangu okosomesa oyigize batabani bone bawala bekigambo kyekitukuvu kibekiramu kibe kutakeddungi kibaleba ne bala byakyo biberewo nango oluvanyuma lw'okubuulira abalala tene mu kubeera tasanira mu Kristo Yesu mwana Katonda yeze bena tusabye abantu bonna ne bagamba nti amina. Nzizo okwogera nammwe kino kigambo kirabika tujja kisomako emirundi ebiri n'enkya kubanga leero politics abadde mungi nnyo sisobodde kumumala nayo. Kubabulwa mungenze njabulawo obujabuzi bwenti. Mama Fina yatulimba alina bbawe ya muwasa wa miaka 14 tamuvangako wabula ate ali mu kabira mama bbawe wange wuyo. Wewe kati kyokanga maze n'okusaba. Tugenze mu kigambo wama. Ulire kigambo. Nzizo okwogera nammwe abaweddemu amaanyi abatamanyi kuyitibwa kwamwe mu revolution. Mbawe tips bike bigendo bayamba mu revolution eno bibino. Muwulire bulungi kubanga ndagisoma lukwakwayo nyinyonyole. Ebbaluwa ya Petero ey'okubiri essula esooka. Simoni Petero omuddu era omutume wa Yesu Kristo eri abo abaafuna okukkiriza okw'omuwendo omungi nga ffe bwe twafuna mu butuukirivu bwa Katonda waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli mu kutegeerera ddala Katonda ne Yesu Mukama waffe. Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu obuzaaliranwa bwa Katonda. Bino bigambo Petero yabiwandiika naye agambye byagenda okutubuulira byakutuyamba okwongera okulwanira n'okutwala obuzaalirwana bwaffe mu Kristo Yesu. Tuli mu Bible and politics. Obuzaalirwana obusika bwaffe mu Kristo Yesu. Era agambye njagala mweyongerenga mu bino musobolo okutwala obuzaalirwana mu Bible and politics. Mu politics tulwanira obuzaalirwana bwaffe ye Uganda abakyoli musigaze obuzaalirwana bwammwe. Katuwulira Paulo Petero biki bye yayogera banaye muwulire kubanga ngenda kujabula jabula. Bwe mwawona okuva mu kuzikira okuli mu nsi olw'okwegomba. Kubanga tutwala obuzaalirwana nga tuva mu kuzikirira twawona twaweereddwa buweerezwa kisa twaweerezeddwa ekisa kya second chance. Otherwise Uganda yali egenze. Otherwise obulokozi bwali butulemye bwali bugenze nga tetufunye bulokozi. Yesu najja n'atutaasa mu bulokozi second chance. Mu revolution ya Uganda tufunye second chance okuva mu biwawatiro bya gundi bya Besigye atalina kyalaga mu struggle.